namaze okuyimba ku supremacy ye kabaka nga Palaso n'abalenzi be bawambye emmotoka yange ye kabaka ndowooza babadde bamanyi bawambye yakapere ye kabaka beeretedde ebizibu naye ayikonde mu violence ekyo kikolwa si kirungi abavubuka bewala okutambula n'abatemu ye kabaka nga bo basanga bannaabwe baagala bakolako bukozi bulabe kasuka cupa kasuka jjinja kasuka ki if we couldn't fight back taka tuli waffe batuleze batunyira biwundu era abantu ababaddeawo batuyambye nnyo ye kabaka nga tebaagala violence era ne bakwata abavubuka abo ne babakuba ye kabaka si kikolwa kirungi tikikondemenge era Uganda ni poliisi mwasalawo muleke ebikoosi bikole fujjo nga bwe byagala kikadde naffe twerwaneko ye kabaka kigambibwa nti kabaka nti waliwo omuvubuka omu ku gaali ya Palaso eyakubiddwa n'atemwa n'okutemwa nga kigambibwa ekibinja kyo ye kabaka balimba be batukubye ye kabaka mpulya balimba be batulumbye nzeyo mulabe footage ye kabaka kubeera vidiyo erabwako ng'omulenzi asitulwa ateekebwa mu mmotoka ya Palaso ng'alaga ali bubi nnyo nnyo atina footage bamubalage nga ajja kukola kyawo ye kabaka ngenazze kuyimba ye azze kukola ki oyo Kanyama si Kanyama kabaka bagala tukwatakwata mu nsawo bagasumanyira butuyita babana batamula n'obubibbi naye bujja kakasa mwana ye kabaka tukondeminga effujjo Uganda ni poliisi mulese effujjo abaana batambula na bikoosi kukosa bannaabwe kubba bintu kubba masimu kubba ki munyumirwa bunyumirwa kubanga abaana babawagira okitegeera musponsori Uganda ni poliisi tuyina ne bafandamu betuwuliramu abasponsoringa abaana babakozi b'effujjo afande Damulira alongose erinnya lye litambulidde nnyo ku bakozi b'effujjo ye kabaka tetubagenda kututta kabaka nga tumaliriza baka ki b'olina eri Palaso yeewala effujjo bbi tuzisa abantu bangi mu ffujjo ye kabaka toyanziza kabaka